omuntu agenda okuwangula President Museveni alisooka kumuvunza bweru wa ggwanga nga tannaba kuvunda bweru wa ggwanga ne bwali bagamba libaga abantu n'agaalirya ku luguudo olumutwala Entebbe kayita ku maliba g'abantu tiwaliwawo wali mu Uganda amunyeenya n'amusobola tiriwa ne balowooza nti nze ndowooleza mu byabafuzi b'amatwale era bye bateeka okubeera amaanyi gaffe yeege amaanyi gaffe ebitundu bya bajeti ya Uganda start more than 50% bali be batuwa ssente abazungu. Yes, so olina okukola ekisoboka okulaba ng'omuvunza mu international relations wano otegula buteguzi. Waliwo abatandise opredicting nga tugenda kirayo mu financial ya Mugomusanvu awo. Yes, nti tuli bulala. Yes, era neŋŋamba kaakati bwe tuba tubadde tukaavu tuli ku 11 Pro Max tugenda ku 17 Pro Max. Yes, buli kimu nga magga. So that is it. Kakati sisobola kwanukula abo abalerembulwa naye nga kye bayita international relations takitegeera. Abalerembulwa ababuza mu Kyagulanyi azaako manya ali mu masomero, manya ali ku nguudo, manya self-exiled ani gwe baali weekizayirinzeeko ne bakukwata ng'ekutya ne bakuteeka ne bakutwala. Every politician bw'olaba ng'embeera zigaanye bayo nti oteri aduumira kibinja ng'amufu. Omuduumizi yennyini alina amagezi yiye engeri gy'osurvivingamu ejjeeri ojja kubeerawo. Ekyo yakiyiiya n'ebyakola nabyo si byebyo byennyuma. Nze byebyo nali ŋŋamba ebyali bibula mu bufuzi bwa Uganda kati sinza kwegatta kwabo bampuuga abalerembulwa. Ababuuza nti ali mu kwekalakaza akabanja bwali afene whether what or what. Ekyo nakyo bw'okitunuulira nga mpuuga oba okitunuulidde bw'otyo kubanga eriiso ly'empungu eriraba eryakasanke so beriraba kati mpuuga kasanke. Omuntu n'otunuulira omusajja abadde candidate omulamba presidential candidate ne bamutuusa mu mbeere waliwo akitunuulira n'eriiso ejjogi nti waliwo embeera embi ekasobola omuntu ono okubeera mu mbeera eno. Akati ngambye nti eriiso ly'empungu n'eryakasanke tegalengera bwe wamu agenda kulayira mu Saakuuti omwagamba saawa yonna temugenda muganyayo kulayira result sizaabye bakanti zinnajo. Ebyo byogerwa ba NRM tetwagamba Kanoonye, Kakube, Kakuume, Kabanje mutandika ddi mpuuga abaduulire ennaku bino ebisatu byaliko time frames ezitaali zaffe. Ezo zaali z'akakiiko ka byakulonda nekatuwa obudde obukanoonya era twakanoonya nekatuwa obudde bwekanaakuberwa 15 January tukakuba tukakuuma nekatuuka akati olwayo tukabanja. Kyenkugamba si bya bwewussa. Nze njagala nnyo okwogera n'abantu abategeevu nga njogera eby'ekitegeevu. Akakiiko bwe kamawa okuliwa okulonda katwala ebbanga lya nnaku ezitasukka 10 ne katimba byonna ebyava mu kulonda okuva ku byalo okuva ku national level. Nakugamba era kakola ne aggregated results. Abakazi abalonda baali bameka, abasajja abalonda baali bameka, ekitegeera. So mu kyalo gundi ani yawangula, mu luka gundi ani yawangula, mu ggombolola gundi ani yawangula, mu ssaza bw'ekitula constituency bw'eti ani yawangula, mu district ani yawangula, ku national ani yawangula. Okay, akati toyinza kugamba nti olina results eza national ate nga tolina results za ku byalo. Ez'oku byalo si provision not even confirmed. Ez'oku byalo ze zizaala eza national. Ez'oku byalo wezitali eza national wazijjawa. Mugenda kola mutu muyimiriza kuba zo kati tebanaziba abazibamu. Ani agenda okuyimiriza? Kati kitegeeza nze nalinda byako gavumenti ewamba gavumenti yennyini. President awamba gavumenti ye wano mu Uganda wano. Jaje yawamba mu byafaayo twakitegeera nga gwe president niwawamba gavumenti atoteeka ku gavumenti era eyiyo. Kyaliwo wano 6 mu 6
Dr. Boto yali prime minister era yali executive prime minister yali akulembera eggwanga lino libayita Uganda nga waliwo endereeza etaali nnungi n'aduumira amagye ne gawamba gavumenti ye eya prime minister yagenda okukakana nga amagye gamaze okukola ekikwekweta ekyawamba gavumenti ye ate ne yeefuula president era commander in chief. Omuntu omu yawamba gavumenti ye n'afuuka ekirala ekipya ekikyaliwo mu 66 era n'akola ssemateeka omupya mu 67 oli ssemateeka wa gavumenti gye yawamba n'amuvaamu. Therefore kakati ngamba agenda kulayira agenda kwa kituufu ekibuga kyonna baakiwambye tonakuyitayo gendayo va ku ebyo va ku mawulire amawulire kati gwe oliwa mawulire gendayo ekibuga baakiwambye okuvannyuma lw'okukiwamba n'amagye ag'okuttaka agawaggulu galawuna. Kitegeeza ki Mwami Kayiira? Kyenkugambye nti omufuzi asobola okuwamba gavumenti ye n'alangirira gavumenti empya ng'eri enkadde agivuddemu kati ekiriwo bw'oŋŋamba nti agenda kulayira nga tebanakutuwa results ekyo kyekitegeeza. Bw'ogamba nti agenda kulayira nga akakiiko k'ebyokulonda tekalina results za byalo kyekiba kitegeeza. Sajuliteyo baŋŋambye mbu eri mu kuteekateeka kulayira kwa mukulu. Nalabye CDF yalambudde ye bulijjo kibaawo ekyokulambula ennyiriri ezaki ez'okukuuma akalulu mukulu ng'alayira. Okulayira kya byabufuzi nze kye ndowooza ate okulambula parade kiri national. Anti kyakugambye nti nali ndabyeko omufuzi awamba gavumenti ye yennyini n'amala giwamba n'alangirira gavumenti empya kyali wano mu Uganda sigenda kukola mawanga gaabweru. Nolwekyo ebikolebwa kaakati n'ebyakolebwa mu 66 enjawulo siirabawo eri awo. Oga yali ani mu